Duka. Kakana. Ensonga tuli ku poliisi. Ngazikolako bulungi. Tola wansi. Goli musibe. Mpola. Kakana. Oligala kanikuwuliriza. Kigozese mbobuyinza tigakola ku nsonga zo tugere bulungi. Nayoman. Kansooke mukubira essimu mmale okumanya wa waali nawe tulina omusanga. Okay. Yes, hello. Wanji nyabo. Kakati Filipo yuno ndi naye. Filipo. Ngamba ono omuguzi wa poloti. Mutegedde. Kati tukusange wa. Kakati tambula naye mubenga mujjange eno ku office. Wakati kati awo onyeno pategera. Kale sebo. Kakati agambye nti ali waggulu ekyambise mu katawuni bwe tuba tumusanga. Okay. Kati tugende. Kubanga kati olaba amazima nga bw'olabye nkunnyonnyola nze kasitoli namulagirira ne ndaba nga atawankanyeemu ati ne ngamba kangende mu kime naye obuzibu bwajjira awo okutuuka ku mmeeza ebbaasa sigiraba naye nga amazima ngenda kuzinoonya ssente nga bwenkunnyonnyodde era ngenda kukituukiriza siina we nkulimbidde. Ogumiikirizaamu akaseera katono ngera bw'oŋŋambye. Naye olunaku olwo bwe lulituuka lwennyini ssente zange nzaagala. Lwakundaba nti ndi mwerukungu munda omutima omuddugavu ndi muzibu. Maama nkwegayiridde gumiikirizaamu bugumiikiriza ngenda kusasula. Sisaagira mu ssente. Ngenda kusasula ssente ezo era ndi mu kutetenkanya amagezi gonna. Ngende ku olwo. Maama just ojja kulaba akampa musirimu agunda bwonda. Nkwegayiridde gumiikirizaamu gumiikiriza. Tuli bawamu. Sikulimba era ssente ngenda kubanga zisasula. Amanya bugwani? Officer nze Philip. Ate gwe? Nze please. Kakati mwembi muli bakwati kwa bubbi. Officer nze siri mubbi. Officer olaba nze ndi buloka. Ono mami badde mutwala kulambula ttaka officer nze siri mubbi. Kakana wetulire. Officer alenze nakuziki. Gwa bubbi. Mubbi ebintu by'abantu bimala ku champs. Mwe mubbi embuzi, mubbi enkoko, mubba n'embizi. Munataka kujjula mmere y'abantu ku kyoto. Officer nze siri mubbi. Tumusajja kwe kujjole mubbi. Bujja nkolagana ababbi nga simanyi officer. Officer nze siri mubbi Mukama Katonda wange officer nsaba kusonyiwa. Ono omusajja ye mubbi nze siri mubbi nsaba kisonyiwa officer. Gwe wejeredde. Tabula gye. Pozi kwani? Nze Philip. Philip. Kunoonyereza ebbanga ddene. Kakati ondi mu ttaano. Ogwaki? Gyebaleko mukyala Gatonnya. Mwami Gatonnya ye gyali. Nze nno bannaaye ebigere bino nze nzize kwetonda kubanga nze ndaba ng'empala n'eno mu butuufu egenze wala era nga ndaba tebinda kye bigenda kutugasa. Kakati nno bw'obanga toyagala kwogera nange then mbuulira mwami Gatonnya gyali nze ngende mulabe ffe twogeremu ng'abasajja n'abasajja. Kati nze Gatonnya oba bw'ontunulidde bw'oti ogenza okulaba nga ndi musajja eno empala naggwe wagitandikawo naffe ne tugikkiriza. Tulina okukuwalana paka tetusobola gikomekkerezaawo olyoke omanye nti bw'otandikanga entalo omakinga sure nti nno oliziggusa. Ffe tetusobola kutandika ntalo ne tuzikomya mu kkubo tutyo. Shia tulina okukuwalana paka tulyoke tukimanye nti nno okoze ekyogonzi. Naye nga bino bye tulimu bino bye tugenda mu maaso n'empala n'eno
tebiina kye bitusasula okujjako okufiirwa obufiirwa. Nga tufiirwa ki? Mufiirwa enkolagana wakati wammwe nange. Gwani. Nga muliraanwa. Omuliraano gwokya bbiri. Kati sebo katufiirwe, gwe kungula katufiirwe. Eno empalana wagitandikawo naffe ne tugikkiriza, tulina okukuwalana paka kutuuka ku nkomerero yaayo. Weewalanga nnyo okutandika entalo ng'omanyi toziwanguli kubanga tofiira. Sebo katufiirwe tukkiriza. Ffe okukusonyiwa omala kutulaga nti ogonze tulyoka tukusonyiwa. Era ngonze. Igwe ng'okyasobola okujja ng'oyimidde ku magulu ga abiri mb'oli ogonze. Ate nandisse ntya? Olina okujja wano ng'oyavuza maviivi nga n'akalevu okakuta ku ttaka ndyoke mmanya nti ogonze. Empalana ekuyonse wenna okenenusa oweddewo olinganga kaseekende. Ekuyonse obugulu bwonna ogenda obuzunzazunza buli wamu bwonna buweddewo bulinganga obuti obukuba namunjoloba. Naye ng'ekinvumya ki? Yenna gyayuguuma yenna alinganga nabo obugulu oba nino empalana weminywedde. Mpozi ogambe gwani? Ofisa nze Filipo. Nakamya Betty omumanyi. Ye mumanyi. Omuyita otya? Oyo mukyala wa. Omujjawo. Mu bazadde. Ani yamukuba? Bazadde be. Marriage certificate ekekasa ofumbwamu eririddawo. Sijirina ofisa. Kale omukazi owaawa. Mubawube bakazi baabe ne mwebuzaabuza. Jjako enkofiira. Ofisa ate nzija kuyaki. Kubba baka abasajja. Jjako enkofiira. Jamba enkofiira. Gundi, jamba leka. Noa biyato. Ofisa omukyala wange. Jamba biyato. Ofisa omukyala wange. Kakati mwami Gatonnya. Wangi. Ndowooza leero okakasizza ku kyalo kya Mpisi nti ndi muntu wa mirembe. Ate okoze ki? Sokomezaawo emirembe mu maka go. Kyako yali yakulemedde okukwata sinze namukutte. Wabula kituufu. Bulijjo manyi weeyita piisi nga manyi jasi bigambo. Naye ga kituufu bya ddala. Kakati nno ndowooza mpaayo akantu. Akantu katya? Amafuta agenda kozeseza okugenda omukwata. Kituufu weetaaga amafuta ate nga mangiko. Naye nsaba ogumikirize. Omanyi alina okumpa ssente z'okununula omwana wange. Kati ku ssente ezo kwe ngenda okuwa. Naye kati ogenda kumpaako mmeka? Si kyangu kyakutegeera kati. Kubanga simanyi ssente mmeka zagenda kumpa. Kubanga njagala nsinzire ku mutima gwampadde kwe mba nkuwa. Kubompa. Bwakuwa akakadde. Mpa 5. Ku mulimu gwe nakoze? Siganye. Naye naawe piisi. Nja kuwa kale kimu kyakuna. Naye tonneerabira. Sisobola ku mulimu gw'okoze. Sisobola. Naye nga piisi. Wangi? Weebale. Kubanga wenjogera mulesi mabega wa mitayimbu. Mukolokonyo. Nyenze piisi. Kale. Gwe. Ng'ovuddeyo maama. Tata nkooye. Okooye biki? Ojja kulimako wano na wali ng'ogamba nti okooye. Kati onoomaliriza ddi? Ng'okimanyidde ddala bulungi ssente zange ziwajja mu bbaasa. Z'oli mu kukolerero ozzeewo. Zinaggwayo ddi ng'olimako wano na wali. Tojja kuzanyira mu ssente zange. Kaakati olaba nafunye olubimbi olulala. Yes. Nafunye awalala w'ogenda okusambula. Kati oteeka okumaliriza wano mu budde okwata awalala. Naye ogenda olimako wano na wali. Kaakati nkuyigidde amagezi. Ngenda kusalira yaadi. Ngenda kusalira yaadi nti 1, 2, 3, 4, 5. Nga bw'otamalayo yaadi 5 teri kunyuka. Tojja kuzanyira mu ssente zange. Filipo bakusibidde ki? Munaye bantu ku poliisi ne bangamba mbu ndi mubbi ate olwamaze ngenza okulaba nga bambuuza mbu marriage certificate eriwo. Marriage certificate? Eyaki? Mbwe kwata ku bufumbo bwange nze naawe. Bakolawo registra? Simanyi. Bo bali luddawo? Bali eyo mu ofiisi zaabwe. Kagende mbalabe. Kulikayo. Nvuddeyo. Weebale kubeera ku security. Mwali. Omukondo. Nze tomanyi. Nze nagambye ku kya security. Wendi nnyo. Kati neeyongedde okuguma.
kati ngumye ntegedde tuli fenna tuli wamu era empalana tujja gisobola. Anti bagambe olukwata omwami teruleka muganzi. Empalana yeetaaga enkolagana. Okay. Kakati nyina amawulire agatalinda amalungi. Magezi aliwo. Ne Magezi mwali munju. Mwali. Magezi jangu. We bali kubeera nange. Awo kati nayongedde okuguma. Njagala omuntu gwenkolagana naye. Kakati Magezi. Nyina amawulire agoocha amalungi agatalinda. Omuchina gayita breaking news. Oyo taba muzungu. Anti era omuchina n'omuzungu bonna abeera. Kakati ekiriwo kyakumukutte ne musiba ali mukomera ali ku poliisi. Akigato nyanga mawulire malungi anti genkugambye mawulire agakutuka breaking news. Siremererwa. Musebye ali munda. Kakati owa poliisi angambye mbo essaawa yonna bamutwala mu kooti. Okiraba? Naye nagamba omuwala tulina okubeera sima tatuwulira. Nagamba Natalia tulina okubeera naye yagenda omulumiriza mu maaso g'omulamuzi nti ye oyo ye yankola olubuto. Okiraba? Kubanga kyako nyina okumubala buli kasente kentadde ku Natalia alina okanziriza. Kyako alina okukasasula. Tugenda mujja mu sente nnyingi. Wamma tujjaze mujjamu. Kakati Natalia bw'atuvaako n'agenda wano tetujja kufuna sente. Kakati tumwetaaga. Tumwekozeko olukwano. Tumubeereko buli saawa. Twefuule nti tuli banne nnyo bino tumusonyiye. Ekituufu ekyo kijja kukola. Kakati Magezi tumusumule ku kijegere. Aveeko. Banga wasibye waaki. Ani bawegerako. Mr. Philip. Kati kwegamba nze nteekemu ssente ye Philip anyumirwa obunyumirwa adde ne gyatudala gye nze mmunyiririze. Ssente kizontaddemu. Emitwalo 10 gye nakuweza ku ssente wagiraba. Emitwalo 10? Abasajja banyumya ku ssente ze batadde mbakazi. Ng'oli awo onyumya emitwalo 10. You guy. Mazima ddala laba figa gyetegereze. Ogenza okutunula ng'eno figa eyina oteekebwamu emitwalo 10. Osinika ki ebinnyo? Obisinika naani? Nyabo, tojja kunvumira mu yunifoomu y'eggwanga nja kukusiba. Ojja kusiba nnyoko. Era Philip wuyo omukulekedde mulye. Kirabe bwe kisiriwala. Philip wuyo omukulekedde kyasaanira. Ekyo kye tulina okukola tulina okumulaga nti tumusonye naye nga ffe tumanyi. Aliwo. Natalia, mama wampadde amagezi n'aŋŋamba gwe mwana omuwala omu bw'ati gwe tulina. Lwaki tukubonyaabonya olw'ensobi zo? Lwaki titukuleka ne weeyagalira mu nsobi zo ng'omwana omuwala omu gwe tulina? Nange ne nkiraba nga kituufu. Kyenvudde gamba Magezi nengamba agende mu nnyumba akusumulule akujje ku lujegere. So si kujje ku lujegere kwejjalabya, wabula nkujje ku lujegere ng'akabonero akalaga nti tukusonyiye. Wawulidde? Era kati kye tugenda okukola kulaba ngeri ki gye tukulabirira n'omwana akuli mu lubuto omwo akule omuzaale bulungi. Naffe tufune omuzukulu ng'amayumba amalala bwe balinamu abazukulu. Atwongere ne ku nnamba tubadde na batono nnyo. Twongere ne ku nnamba nga maama bwagambye. Twale tusobole oluusi nayinza otuyambako ku mpalana yaffe n'omuzukulu naye natuyambako ne tuwala n'abantu baffe nga bulijjo. Natalia, nga tuweebaza kyogera maama ne taata basazeewo gwe tegikusanyusa muli. Mbadde manyi bakyambuulirira. Nga bakyakubuulirira ki? Ne bwe tunayogera byenkana wanga tolina magezi gategeera tojja kubitegeera. Bagamba ekigambo kimu kimala omuntu atoola. Okutoola kye bamugambye nakitoolawo n'ategeera. Ebyo bimala. Weeyinza nnyo taata okunsonyiye. Kusonyiye. Weeyagale, weetaaye.
neyanzanyi mama okunsonyiwa. Kale zaala abaana bo bazanye, gavumenti yerimanya ddi lwerijja netwebaza. Muganda wange wakola kyokuleetamu boleka basiba wano lwabutaba na marriage certificate. obutaba na marriage certificate nagwo musango. Nange nsose gulabira kunze. Mu Uganda abafumbo batono nnyo abalina marriage certificate. Tegeeza bamenya mateeka. Namanyira wanze atali looya. Owaayi igwe kyaki ekyakusibye? Nze baŋŋamba mbu nawo omuwala w'abandi olubuto. Naye ng'omuwala oyo wali omwagaddeko? Kale nani mwagaddeko? Tomanyi olubuto luyinza kuba lulo nga tomanyi? Nze nannyini lubuto mbeera ntya nga simanyi nti olubuto lwange, ate nga taata w'omuwala amanyi nti olubuto lwange yaliwo nga ndumuwa. Kansubire nti ekyo ekibuuzo taata w'omuwala wakimubuuza. Ani gatonya bwe tomumanyi. Kikazi gwe njagala ombulira ekyakusibizza bba wange. Nze igwataani nyabo kendeeza ku njaga togisobola girekera abagisobola. Kati kwegamba nkulabikidde ng'owa poliisi yakuzibye n'amaaso. Kikazi gwe ku kyalo kyampisi tewali atakumanyi. Owakula entalo naye luno wawakudde lubi weesonyiwa omusajja wange. Kasajja kyako kugamba ke nasibisiza akava akazimumesa ya mu kkanisa nga nze nsibisaako nkafunemu kikankolere ki? Mukadde oyambuka? Oyambuka. Bambi bwetereeze tereera. Kaakati w'oba oyagala ntwale nalufire. Natalia, ekikuviiridde mu butakolagana nange noozo okirabye. Olozezza ku kye bayita ennaku naye nga butakolagana nange. Kati saagala oddemu okubonaabona, njagala tukolagane. Taata obadde oyagala tukolagane tutya? Kye njagala tukolaganemu kye kino ky'omwana gw'olina mu lubuto, mwana wa kibi. Saagala kumuzalira mu nju yange, njagala tukwatagane tubeere omuntu omu, olubuto olwo tulugyemu. Tuwone omwana w'ekibi okumuzalira ewange. Taata okuggyamu olubuto nga tuba tussa omuntu, ekyo ekintu kimenya mateeka. Ate taata olubuto lwange ndwagala, siri mweteefuteefu kuggyamu mwana wange. Olubuto olwagala nnyo. Kale olw'okuba njagala tukolagane nja kukola buli kyoyagala. Kakati nga bwe ntegedde ndi olubuto lw'oyagala, kati luno olw'omwana w'ekibi tulugyemu. Ngenda kufunira olubuto olutuufu nga mu butuufu lusaanidde okwagalwa. Taata olubuto ogenda gudujjawo okulumba. Luno olw'omwana w'ekibi walufuna otya? Walugjawa? Ekkubo lyennyininyini lye wayitamu ng'ofuna olubuto olw'omwana w'ekibi lwe tugenda okuyitamu nkufunira olubuto olutuufu. Taata wanje kyogamba oyagala kunfunyisa lubuto? Kale si kibi bwe tuma twagala lubuto olutuufu, si kibi, naye kye tulina okukola kukuuma ng'akyama maamawo aleme kukitegeera. Kwegamba gwe onaabuukidde ddala ensonyi naako obuntu bonna obuntubulamu bwonna obunaabye bukuweddemu. Ne taata onookomyawo okumpemula kangaoyo okumpemula nga buli kiseera. Muwala wo gw'omaliridde okuzaalamu omwana. Ndekaye emyaka gyo bakyagiwemula, egyo emyaka bakyagiwemula gwe. Kati nkuyigirize be balinnya ekitanda tomanyi bakirinnya nakuwemula kwegyo emyaka gyo. Bwe wali ofuna olubuto mu kyako nga tewaswala, kati kunze ogenda okuswala. Nze taata nkooyo okuwemulwa. Nze ebigambo byange bwe mba mbyogera mala kubirowoozaako nendaba kiina buzibu oba tekiina. Gw'olowooza omanyi nnyo 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 ebyobuwangwa okusinga nze, gonsinga. Ebintu nabirowoozezzaako nga ndaba tekiina buzibu. Kale taata kansooke nkirowoozeeko. Anti n'owulira wulira ebigambo nagambye nze nabirowoozezzaako buli lwenkola kamala birowoozaako, buli ogenda okulowoozaako ng'okola ensobi. Olukalikali olugambo kyalina olukalikali era tonagonda. Naye bannange taata gweokukiŋŋamba oŋŋambye omaze kirowoozaako, kati nange mpa obudde nkirowoozeeko gutulanga okinkubyeko bukubi. Natalia njogera naawe otambula kati ate onyenya akabina. Natalia ate akabina kokonyenya ke kantabulira ddala omwana ono. Mama Shakuru mukyala Gatonya yabaaki? Ate abadde ki? Maama ngenzeeyo tunyumyemu
omukazi anvumye ekyatanvumye nga tekiriiyo. Nze ebintu ebikwatagana ku mukyala Gatonnya wano siryagalawo. Nze nagenda ewuwe doozi gye yampa yammala era nsaba kyusa emboozi. Sembadde nzize kunyumiza byanvumye. Saagala mboozi ya mukyala Gatonnya wano. Era oba tosobola kukyusa emboozi nkusiibudde era genda ewuwo weeraba. Kale kambiveeko. Naye muli muti eno? Tuli bulungi. Akasana kawookya. Kati kyokalaba. Nange nkulaba muli bulungi. Enkuba etonnye.